Singa obungi ffe bapresenta twogera ebintu okupima obwongo bw'omuntu niko okuduulira abantu obwavu bwabwe eyakuwa y'omu yatanakuwa Mr. Henrie kati abantu boogera nnyo ebintu nga tebajjukira wa gye bava ate kirungi nnyo ddaka n'okujjukira wa gy'ova bw'ogenda okujjukira wa gy'ova ne gy'ogenda ajja kubeera nga wakoma kati Mr. Henrie alikyaddeyaddeko okusinga gwe wali naye abantu beerabira wa gye bava abantu beerabira baani abo bakumekinze era njagala nnyo bapresenta mwena gye muli Mr. Henrie baba bamuvumye omwavu kijja kujja kuggwenkya mulire nga bande Mukama Katonda olyokanga n'owa abantu nabakala zaabwe entuufu nze ajja kumisobola kulangira muntu tino mwavu because nali mwavu nnyo ate abaavu bayita ku festival ne bajja ne bamuwagira ku mutwa ne batambulira ku bodaboda be baavu abaavu bali ku ledi ezisinga obungi bebakozesa yabaffe obutasoma bulwadde abana Uganda nabagamba slowly but sure mujja mutegeera yaani owaddala Mr. Henrie wakuba oluyimba lwa Kenzo lulina kye lumugattako naye omulagira nti omwavu ng'osuubira nti Mr. Henrie yakirisiivinza atya 80% fe abana Uganda tuli baavu ate abaavu beegayirira okukuba ennyimba ze bw'aba avumye Mr. Henrie tudde kiba kitegeeza avumye Dankani avumye nze avumye ba MC Katisi avumye buli muntu yena presenter ng'akola ku radio kubanga ffenna akola ku radio tuli baavu obwavu tebugenda kukoma kati bwaliwo bulibeerawo wazira okulwana Katonda n'akuyamba n'ova mu baavu kwata abaavu obafule kikyoli si kwata baavu obalinnyeko obalise kuba nti baggweramu ddala essuubi Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawoowo ku Kalenda Hotel n'emisaki Semakula Jofel B2C Spice Diana Haruna Mubiru Maureen Nantume okuyina kinga emitwalo ebiri vyebyo emitwalo etaano ate olwengera ku Boxing Day Sanyuka TV esumuludde Boxing Day kawoowo n'abayimbi be bamu nga beegatiddwako Daudi Lutalo King Saha Lydia Jasmine ne Sofia Nantongo awema ya Nature's Resort kinga omutwalo gumu emizanyo gy'abaana bouncing castles first painting ebyesuumo Karabe Katende Maya Nanziga Mpigi Musaleko usimajja okulaba ku bayimbi bano nga bali wamu gwe bako bikadde mujja tulya ku ssente zaffe buleeta obwana bu maintenance free obasaamu ssente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukuula ne bibuyisaamu eggaali misaki Semakula Christmas kawoowo ku kalenda nga 25 December 26 Boxing Day Maya Nature Resort biwagiddwa Sanyuka TV mbabuuzaako mbebaza abali ku media kyemukola kyamaanyi nnyo mwebale kubanga ensonga muzitambuza bulungi mwebale kubanga musharinga programu zaffe zikuba ne Djjacob ku TikTok nziraba zitambula emisinde naye abaana kyokka baba nnyo n'okunnenya balonda mu buli nti Djjacob oli mukulembeze lwaki simanyi oyogera bwoti gasiya alo Djjacob njogera binsanyusa nako okutambulira mu nkwaza abantu nako okweguya abantu nako okera kumakyo okubeera awo simanyi nga neeraliikirira kyengenda okwogera ani agenda okiwulira oba mukiwulira oba gwe ssazaala wange oba gwe nyazaala wange oba tonjagala nga bwendi lekayo twewe saafa nkola binsanyusa senyiga mungi nnyo ate senyiga ono mwana namugye twali tusaba omupiira kamumanyizi nina ekizibu gwe n'obeera mayiro emu wali ng'olina senyiga oba nonsemberera kumpi akwatira ate senyiga ekimu ku birwadde bikyasinza okumbonyabonya ate sisiiga olwange wa bizibu byange nganze naye mbadde nkyasomera ku bantu bannange bwa togera kumpa sisitawo batogera kumpa mugandawo togera kumpa wakikakyo leka mbeere nga wenjagala okubeera oba kikuluma nti njogera bubi it's up to you nagamba video oba olaba tekusaana giyiteko buyisi don't comment naffe tulina video zetulanogera nti musajja ono waki yagikoze ne tugiyita kubanga tetugasa you understand nze nako okulivinga obulamu bw'abantu era nkeera kumakya nensanga ono senfumanje Djjacob oli mukulembeze simanyi tosandidde kukola bwoti nomanyi nagenda nentekamu ka video kabakyali bange bampa pono nekabasanga enezza nagamba Djjacob yabagambye mumuwa pono ku simu ze nabasenfumagamba waikoze bubi nnyo 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 nemubuuza tebazimpa bazimpa esimu siyiyo sibe bano anagati wandi balangire sebaki sibalangira nembalangira kati so yona gyoli bwoba onyiga tompa kyakulya taziraba mutabuliki taziraba pozi luli gye mwalinga taziraba kati yaffe
yafuna omukazi naye nga eno tubalamusizaako mubale tunyigira mubale tuwona bakazi bammwe baganda bammwe ate munnange omuntu agamba nze oyo simabi tulina comment zaabwe omwenge ntyanyo nogenda mu comment nendaba abantu abakomentinga abali negative abali positive dankana abantu bagamba amazima nti mulimu abantu katone beyatuna nga bo boogera amazima nembamu abantu katone beyatuna nga bo teboogera amazima nesogera bintu bisanyusa muntu basinga okubeera open basinga okubeera ab'embwa ensonga kimwe mukulya banka ye Uganda gavana wa Uganda owa banka alina kubeera mukiga balonda gavana I think tebanda bakulonda naye alina kubeera mukiga mu structures za Museveni bank of governor bank aba mukiga vice president aba muki muganda oba musoga neka jevudde bunkana kuva kudda Samson kisokane wakudda kani awo kudda kawo nabadde baganda kali kuno atadde ku musoga muki muki yani vice president wa Uganda ate china simu leta nzigogolinge mimi tukatwabigonzamu tugogolinga bugogolinzi vice president vice kiche unchokwa kasimanye vice president wa Uganda Jessica Alupo Jessica Alupo vice katsoba bane bali babadde ko vice wa Uganda robe ne baleta ngate baleta from Samson Jessica Samson Jessica specialza kaziwe Gilbert Bukenya Edward Sekandi wala ndozewe ngiri bona bali baganda bonna abo kitegeera kati zijja nakyusamu kona awaya Alupo kati mu bank governor gwotunwo governor wa Uganda abadde mukiga bade bakiga basinga obungi so gasewo nsokola nga alonzo mukiga ayinza okulunda omukiga nini babukuwamu nizo tutwala kuba oli wamazima ate obusibusobola baba ogenda kunzita kandi nze ndi mugabi wa sente tuyinza okukera nkumacha n'otwese nga nyinza okukera kumacha government ngesente zigabye zonna nze ngabagaba nnyo sente embanzi ina kati gwetebezanga nzaye ejirako wali n'ensina nekola wendo sikubisa yenzange mbangera batta busi buli kyali wa mba mwochayo bwocha basi bana bagenda mu busimu bwa kadama teri kudda mugenda bwa kadama sikola new factory ekola emigati nga bakazi bagikolamu byenda ko esinga okunduma mwana enako ennuma nnyo mu Uganda muno mulimu ebintu ebikolebwa okimanyi buli wakubiri wawa omutwalo gumu kitundu n'omutwalo eri ku federation jam session waabwe oyo omutwalo gwa $1 manchi kitegeeza kyokka bawa abantu abakola n'okukola abalina ne sente naye omanyi omutwalo gumu ogwa $1 omwezi gumu gye mitwalo 4 ng'okoze factory y'emigaati n'ogiwa abaana abawala abato abatalina mpapola okimanyi obulamu bwabwe oba obukyusiza naye bali mukuwa bajjamu session ezisimaye ba federation eyo buli wakuba bawo mutwalo gumu nga tabalize ku byakulya naye emitwalo 4 twakuba nga tulina gavumenti etumirirwa omuntu waayo kyokka beewa bayingiza sente okuva Mande paka Mande beewa esente zaabwe zigenda clean money tebalina peyi tebalina kiki gavumenti beewa naye nosanga omusuubuzi bambi alina kontaina ye eri mu kubonaabona eri just ng'anoonya $40 ne bagala omuwa nosanga wano omukaga gwebagenda okutaasizaako ebbanja bagenda mutaasa ebbanja bamubanja sente empitirivu gavumenti egenda mutaasa amabanja emusasulire ebbanja lye naye nga weebuuze wamukisa weebuuze yes gavumenti egenda kusasula ebbanja lye naye wali ate abantu abadda ku zero nga yali asuubula Turkey yali asuubula Hong Kong yali asuubula wa naye yadda ku zero because of COVID naye ono sebe bamuwa sente n'azirya nga ye ng'omuntu gavumenti egenda mutaasa ebbanja si Muganda Munyankole
Munyankole agotebeza kati aba federation omutwalo gumu gwe baba wagwaki nga kuliko omuntu akola emitwalo 10 milioni 15 buli wafuluma ogenda okuyimba kuliko abantu asembayo okufuna entini ennyo emitwalo 2 yani ensonga kina kuzo bali mukwekuba bona bafudde bawaikibendo bala ku TikTok boogera biwanvu olaba baani bona boogera biwanvu ekiko kiri mu kyokka abantu abamu bagaga naye bakopi kibayita obuluvu bakopi tebalina omusiramu agiyita bagita batya omwoyo si batawakavu omuntu ayinza okuba musiramu bigambo naye nga ebikoba byabyo si musiraamu gwetebereza omutwalo gumu gwa ddoola buli lwowulya nti jam session eri buli lwakubiri zivaawa ezo no sente za mungu wa musolo omukazi wattu agula ekintu ekisembayo ekitono okitegeera ezo no sente za mungu wa musolo omunauganda azadde omwana we akisaawa zino agenda okulinnya ennyonyi agende akole ekyebuwarabu okitegeera nti tetuganye Uganda gavumenti eyagala kuyamba bayimbi naye ate abayimbi bayingiza noba ye basaasoola okuyingiza ssente kubanga ayina iTunes ayina platform ezenjawulo ezimusasula ssente ze naye ate beyongera nekolaki newa because balina amaanyi agawuddisa abanauganda nobaana abanauganda baba abaki nabo zisibe abanauganda balitukako ekiseera bavaamu akatengo naye baba serious nebagamba manyi kama watu wa kino kitu kyetusazeewo ne banauganda batiitiizi simanyi nawe oyagala enkyukakyuka enkyukakyuka njagala omusebe naba byakola byebirungi oyagala enkyukakyuka omukiga oyagala enkyukakyuka njagala mama omuganda tufaanagana nange njagala enkyukakyuka njagala manyi lwaki njagala jako nti waliwo ebintu bisaa zino bera nga bitambula mu ngeri etali ntuufu okitegeera ng'oli abigika omuntu omusolo naye nombuuza omusolo kulaga nti omanyi gyekolaki nosanga omuntu nga munaku nnyo alina akakioski ke waleere ku kkubo lyo naye tebamuwayo budde bwakwetereeza bajja buzzi ne babitwala omuntu naawa omusolo ku kintu kimu nakiwera omusolo emiringo 3 kati ebyo byonna byebiremisizza bannayuganda kubanga bafuna ssente okitegeera aye nosanga nti omugwira ng'omuyindi ng'oni bamuwa support gavumenti emuwa support nemuwa n'ettaka kukolerako akolereko ate n'omusanga ng'akubirako n'omunauganda emiggo n'empi niyo nekyo kinalinnya okubuuza gwotwala wali eri gundi bwoba wakava ku freedom city nokkirira mu kikawali akabala wakayita batya Spotify akategede ng'oyambukawo todde ennyanama masajja bagita masajja yakiyaga John Baptist anja akubuuza ndaba waliwo engeri y'otobazi nenda abazimbawo bazimbawo naffe tulina n'olutobazi bali mu kuduzimbamu walina kikampuni ekyo mujumba kinene wakikola tutegedde tugabanako paati nibazimba mu kuzimbawo era bazimbawo ba gavumenti naye okimanyi nti ate awantu awo owaleetedde n'amazzi okubimba mpaka ku kyaki yes ate ogamba pulezidenti yabimanyi ebyo enaku zino Ntebe Road yagitta pulezidenti ayita bypass wano Ntebe Road yagamba bajja muttirawo n'agobawo buli muntu yena atunda ennaanansi watermeloni nsiika simanyi kasooli njokya kasooli bikoze nsiika bibumba byonna babagobawo kati yayita eri kyokka wano yabagobesaawo baveewo nti ekisekiri teyenga yo omukulembeze eri mu bweraliikirivu naye emyaka gyonna gye babadde bakolerawo nga sekiri tesinneraliikirivu naye basi yabikola nga bano balina abalala babikola yabikola natunudde wali nga tugenda ebbunga awo ennyumba buyumba babukoonye bwaddawo nga muntu nga waliwo engeri y'otobazi ne bazikoonawo ebintu by'abantu babisudde eri bbali ng'ebitalina mugaso naye nga waliwo ate ali mu kusitula ali mu kusitula si bangi nnyo abali mu kusitula mu ntobazi so bangi nnyo abali mu kuzimba mu ntobazi mu Makindye Ssaabagaba muno naye nga ate tusobola kera makya bakwata because of mu State House mbadde manyi nti yonna wansiwo nga gwe mmeeya bw'okeera ku makya notekawo embeera kibuyaga kutwala tomumanyi ng'olina kyesonyiwa okiranga nti ekintu kino kankyesonyiwe kankirabe bulabi simanyi newo bakoze nga kyebakoze Makindye kyebakoze okugjawo okioski bw'abantu ba mobile money n'ebirala ebiringa kukubo yes newo babikoze ku Ntebe Road okwo ku Ntebe Road okitegeera babikoze
era si kipi ekyo. Naye nga lwaki antusooka n'obawoninga nti mwezi babawoninga myezi 2 myezi 3 bawa myezi 3 naye nga omanyi nti Munnayuganda oyinza okusanga ono yakoze ka kiosk ka mobile money era akola mu tawuni edduuka ne liba nga tasasobola kusasula dduuka kwekoma ku kyalo kwawangalira akole ki akoleka mobile money oba akoleka kiosk kyokka gavumenti ebina tasosa bitunulamu nga yo gwe myezi 3 gyoba wadde omuntu ojja kubukkiriza gaana waliwo aba yakusasula emyezi 5. yes so gavumenti ya Uganda bagiyita kiku kinyunyuta bunyunyusi kikola ekyo omuntu kyalina kikola kiku parasite. Djjacob abantu no batuweereza wano message waliwo neyaweereza message naga Djjacob lwaki waguze ice cream woweka bakutenza omululu mu comment bamuyita Celine agambye nti ice cream waguze weka no ice cream weka si mululu buli muntu yadde waddembe okusaba ekintu kyayagala nze nasaba ekyenjagala ddanka tiwaganya okusaba kyoyagala wasabye butunda nze mmanyi engeri gye olutula nga nsooka dduwoosaamu kintu kirugonza nensooka nzizaako emmere okitegeera kati gwasabye butunda kati abantu si mululu ogwo mukwana ani bamuyitani bamuyita wano Serine tukutumiddeko Serine 23 bamala bamuyita Lilian Daisy yagambye nti Duncan ne Djjacob mubale kuweereza show webale nyo Lilian big up on yourself. Omulala ye Karo Kauma yagambye mwebale kuweereza bagayi nagambye Aliet Tina naga Djjacob having the ice cream alone no bamuyise batya 57.99 naye Djjacob you are right creativity is needed in love okubeera creative kwetaagisa mu love kyekintu kyasinza otubuzaabuza ffe abaddugavu abaddugavu tetuli creative mu love. Lita yagambye nti Djjacob ice cream nga oyina experience nyo netuga why waliwo kiri kyetwagamba nti abaana tebakyafuna ku byono yagambye nti straight talk tutaasa abaana webali nnyo Djjacob ne Duncan bamuyita Queen Nella Queen 8401 gawaddeyo Kim Shafa agamba Duncan ne Djjacob mwebali kuweereza show message nyingi tetuyinza zisoma ntuzimalayo Djjacob naye okuddako mbadde nsaba nti gwe oba olina ekibuuzo kyo waliwo nakomenting awo nga gwe olina byoyogera byetutategedde obula gwe buuza ekibuuzo oba otuwe ekyo kyowulya kyoyagala okukola ki okubanga tukwogererako kisobole okubanga kituuka aje kiba kirina okubanga kigenda. Djjacob mu programu z'olwaleero tulinamu ebintu bingi. Embaga ya Kyabazinga tuyozayoza omukulu Kyabazinga okubanga yafunye mwana munne. Abantu bavuddeyo ne bagamba nti lwaki omukulu yalayidde mu lulimi luzungu mu mbaga n'ekyokubiri bagamba nti lwaki principal teyayitiddwa ndowooza tusooke na kyakulayira mu lulimi luzungu. Benyo n'omukazi yavuddeyo n'agamba nti nno Kyabazinga bamukaka baza nti mwali mu Uganda anoonya bujulizi Kyabazinga bamukaka Kyabazinga bamuwamba era obwakabaka bwe Busoga buwambe buli mbuwambe kasooke twogere ku ky'oluzungu omanyi omulembe gukyuka ate abaana abasoga bangi nnyo tebamanyi Lusoga nga tekibajjaako kuba basoga nti omulembe we guba gukyuse bw'oba owulya Kabaka Muwenda Mutebi nga yakajja oluzungu yali afuuweetako obufuuweeta nga tasobola kutegeeramu kigambo wadde n'ekyo naye Kabaka Muwenda Mutebi yagenda agonza n'agondeza ddala n'agondera ddala understand nti wadde embaga ya Kyabazinga Busoga ine bantu nise bantu yadde embaga yaabwe nti omukolo wadde gwa Busoga ne gusandikira ku bo kiki baagala nga bba abakulembeze kiki kye baagala nga ye Kabaka kikyayagala because Kabaka tewamulaba mu kamwa ate Kabaka tebamutegeerera yeetegeerera wadde abeerako n'ababi bw'amagezi ge abamuwabula nga ye naye ebiseera ebisinga obungi Kabaka reacting according ku ye kyawulira. So abantu ba generation balina okumanya nti obwakabaka bulondi bakatonda ate obwakabaka bwemu ku bintu bikyasinza okubeera sensitive
okwata vidiyo awo n'otandika okugogera ebigambo bina byoyogera naye ensi eba ekulaba ensi eba ekulaba naye kwotekerege nti nensi nzibu z'omusango bakwate bate mu ngalo z'ettaano papa bajja kukuleetera ebintu byonna byozza ng'okola nga bakulaba omanyi oba tolina musango oyinza okuza nti Kampala eno nnene oba Uganda oba ensi yonna nnene naye ensi eno gyolaba nfunda ng'olina omusango okitegeera kati okumanya ate ensi yakyuse ne baganda baffe bana bagenda wabweru si bimuyumba abagenda mu Amerika abasajja bajja kubeera bazibu nnyo okuddamu okuwa abantu abali mu media visa nadda kugenda mu yuna kuba bamaze okutegeera nti abagenda mu yuna basigalayo balemerayo kati okuddamu okuwa bannayuganda okugenda mu yuna visa kijja kubeera kizibu nnyo ebiseera bijja mu maaso naye ekintu ekisingira ddala okuba ekikwesaazi nkirina okumanya nti obwakabaka bwakabaka ate nga bo bulina ebigendera byabwe kimu kyebikola ekirungi ekiriwo amanyi olusoga yalwogeddekoko era nalaga abantu ettaka lyebusoga tebalitunda ettaka lya busoga yalinako obuyinza ne katikkiro kiba kitegeeza nti olusoga ekintu kyandibadde kyamaanyi ennyo ekikulu ennyo yakyogadde mu lulimi olunnansi ekyettaka kwange bwe bulwadde obuli mu kutikira ku macuku mu Uganda nti omwana akwera mu makina atunda poloti ya taata we gyasikira n'agifuna millioni 3 watuuka millioni 3 n'ateeka n'agulako emmotoka oluusi n'akola bizinesi neefa n'asigaza millioni 5 n'ayingira ebiwalabu osega naye nga poloti ettaka lyaffe tuliguzizza bannansi bangi balyeyagaliddeko eno gyenva ebunamwaya waliwo bayita ku bakoleya wasangibwa mu kisigula abakoleya bagala nti muyisawo oluguudo lwa kolansi tulwagala naye nga ewaabwe koleya teriyo muntu avuga mu motoka nga gavumenti temukkiriza ewaabwe mu koleya teriyo muntu asobola gaana gavumenti kola kintu ku ttaka kyesitamanyi era kwenogenda akatesaazo ngo badde olina wona awasigadde wakole naye katundu awo waliwo ekinnya kinini wekiti amazzi gajja ne gabayingiramu abakoleya naye nawulire kati bagonze olwokuba nga twalekawo nga si wakole kati amazzi gabayingira baagala bakole ki bakolewo naye nga mu natural sense bwogenda mu nsi ezimu nga South Korea oba Korea tebakkiriza n'okuvuga emmotoka eyo nti ovuze emmotoka nti ovuze emmotoka olina emitindi egyoyitamu ng'omunansi okuyingira emmotoka bugaali okitegeera kati mulimu ensi ezimu nga zo ziyina engeri gyezitwazamu abatuuze baffe kyova nti ngamanyi President Museveni awadde nnyo Abannayuganda ebbeetu nosanga omugwira aguze ettaka muno akoze ku bino byakolako n'awasa abaana baffe abateneetuuka abeetuuse waliwo omukazi yali ebusoga yakola eddwaliro nga si musawo natta abaana abato okitegeera nali nnyonyonyi naddayo ewaabwe tebamuvunaana naye katigwekera omunayuganda okola omusango wabweru kola omusango ku ttaka lya Amerika naye omusajja omukazi yava ewabweru nakola eyebusoga eddwaliro neritta abaana abato abasukka mu 100 nalinnya ennyonyi naddayo gavumenti yamuwa license because muzungu yamuwa license nga yifudde omudokita yamuwa license nga tesuze kwekkaanya ebipapula bye yamuwa license because kala ye yanjawulo ku yaffe you understand wane waffe wano mbona mawaddeyo omwana musawo nga omwana omuwala agenda okugyamu erinnyo bakalifa omulambwebakako namwebakako yakafunisa abasinga abasooka mu 10 embuto naye nga tebamanyi ani taata waazo naye katonda yamuvudde mu lumu alina omwana gwe yakubye kalifomu ng'ambeerera n'amugyako embeerera agenda okugenda ewaabwe ng'omusajja gumuva mugamba ovuva mu basajja nagamba dokita yakoze ki ne bamulumba naye eddwaliro likyakola naye mu Amerika dokita akoze ekintu ekyo layisinsi bwe bagisazaamu ogateko n'eddwaliro bayinza n'oddiggala nze alitwala sikkirizibwa diggala kati nkubulya era wano mu Uganda mu Bunamwaya mulimu omukazi eddwaliro erajjamu omwana olubuto n'afa n'omwana gwe bajjemu n'afa ne bamukwata ne bamuzinga mu gundi bayita nayinayi nemutwala ewa emulago bazadde ne banoonya omwana bagenda omuzuula ng'ali mulago naye nga
eddere liri mu bunamwaya muno because lyagamba noogu gamba noogu yena yalitwala katogera mukwatawa kati Uganda bwetu bweri tukize tugaane nti kabaka we Busoga ali mulembe ogulimu abasoga abali konko n'abasoga ba .com katukule okukola ekirayiro kyonna kiri kyakoze oba okubanga yasazeewo okukola ekiyakoze yakikoze olwa generation eno eriko generation eriko ya .com yamani omukyala yakomyeyo twalidde nti yakomyeyo kukuŋŋaanya bujulizi era ssaawa yonna kyabasinga ayinza okuba nti agenda mu kooti era kyannaku nnyo okuba nti n'ensi yaffe egenda eggwamu ekitiibwa ekintu ekiyitibwa obwakabaka kitiika nnyo era obwakabaka obukeera ku makyoga nti obuwaabira mabirizi naye yabuwaabidde bayira era bayiza ne musango nayo kyalimu okitegeera bwokeera ku makyoga nti owaabidde bwakabaka kiba kitegeeza olinako problem somewhere somehow edda ennyo bakabaka baali tebasobya era kabaka awulya ng'ayagala okulaba ku musaayi gw'omuntu ng'alagira oyo mumutte ate muntu agenda mukubako ekitasasoba saba zino era kabaka mwenda mutebi mulimu ennoni ezimu zeyagana okukola nga ye nga ziweebuula nga ye kyamanyi kyakkiririzaamu ku .com eren gweziko so bwe mpulira kyeki kinagamba no Duncan nti bw'okyanga omukazi ng'akyakwagala loba lutalo kulangira kabe nga yakuwola ssente ajja zikulangira kabe nga alina ekintu kyeyakukolera ajja kikulangira omukazi ng'omukyayi akwagala kyattabu naye ate Katonda yatunda omukazi omutima gwe mwangu gwa mwangu gwakubuzaabuza oyo omukazi yena gyali kintu kimu kyalina okumanya nti ekiriba ekiki kijja kubeera kiki teri muntu asobola kuwamba kiki bweba Katonda yamutunda nti ajja kubeera n'abagereka wa Busoga oba ine bantu wa Busoga ajja kubeera akyabadde kisoboka okubeera ine bantu ate oli gwe twafuna kyogamba in case God forbid bw'ate ng'afudde ine bantu ono kati kumpisono zeyisizaamu abakyasobola era namala era sityo amuwasa mbeera manyi nti kabaka oyo alinako problem because omuntu asobola okukwata obwakabaka n'abulengeza bwoti kubanga okukeera mwakino ga nti kabaka w'e Busoga mwavu talina ssente obwakabaka bw'e Busoga tebulina ssente tulengeza bwakabaka buli mutuuze w'e Busoga alina omulengeza omuyisizaamu abaaso era nze neewuunya n'abantu abakeera ku makya okuba nti bamuwa audience oyo mukazi yabuulirwa ayinza okuba nga alina obulumi bwe mu mutima oba mulimu ekintu oyinza okukkiriza ng'omukazi ogenda omanyi wadde omusajja mwagala nnyo antya omusajja nti yatundibwa kuba wange kamuleke oba mukoledde bino oba tukoze bino oba nina akasekitetepuke oba namuwola oba yakola biki kamuleke okirekere Katonda Duncan tali azamanya mwoyo gukoze ekintu mu bulungi Katonda ali azamanya omwoyo gukoze ekintu mu bubi ekintu ekiyitibwa laavu kyekimu ebintu byosobola okukolera omuntu notejjusa naye okola ngaekintu mu laavu notandika okwejjusa notandika okulangira notandika okulengeza kiba kitegeeza tewakikola mu laavu because laavu kitegeeza kugaba laavu kitegeeza kumanyagana laavu kitegeeza kwegatta okitegeera kati kubanga wakola ekintu mu laavu ate notandika okukibanja nga laavu eweddewo kiba kitegeeza ekintu kyo kyewakikola tewakikola na laavu era ne Katonda tasobola kukuwa mpeera naye okola ngaekintu mu laavu okireka nga kyova nkugamba nnyo abantu mu laavu tebawola mu laavu bagaba mu laavu oyigiriza omwagalwa wo okugabira oyigiriza omwagalwa wo okutegeera mu laavu beegatta otegera mu laavu beegatta naye okeranga ku makya n'okwata kabaka w'e Busoga n'omulangira omugulira masaagi n'omulangira omukola biki omugulira andaweya omukola biki oba olengeza Uganda yonna at large because essaawa zino obwakabaka bw'e Busoga babogerako ne ku CNN omusoga asobokera makyo kwa mulimu abasoga abazaaliddwa mu UK nga baagala okumanya obwakabaka bwabwe agenda okusanga vidiyo y'omukazi wansi muliko komenti za luzungu nagamba kabaka waffe watu bwali osegera nti n'obwakabaka tebukyalimu kintu kiyitibwa kitiibwa n'obwakabaka tebukyalimu kintu kiyitibwa kutya edda abantu batayanganya ekintu ekiyitibwa obwakabaka nze nakulanga mama nga ayagala nnyo okumitinga kabaka Mwenda Mutebi era nagamba Katonda nyamba nnyo nve mu bulamu bw'ensi nga mitinzeko ku kabaka Mwenda Mutebi era mitinzeko
tamumiitinga nko naye kyewunyisa nze namumiitingako nemukwatako ne mu ngalo nekikola ku lwa maama wange ye takifunanga naye kuba atabani be kubana be yazaala waliwo yakwatako kabaka Mwenda Mutebi mu ngalo nazikwatako nazunyweza waati omaki kitegeeza ekyo yakisabanga naye mu baana be yazaala bonna abaana 9 mu mwana ow'omukaaga yakera ku makyo kituukiriza osigera naga mukama Katonda edda yaga nnyo President Museveni njaga nnyo okumiitinga ku President Museveni naye kati saawa zino muwagizi wa Bobi Wine era y'omu ku bantu bakubira essimu n'agamba waki ovuma pulezidenti waffe ebyaddala bambange yambuuza waki ovuma pulezidenti waffe ne mubuuza maama ku mwana wange ne pulezidenti we kiki osinga okwagala yagamba ati kino bino bijjeemu ne mugamba maama nze ku nsi kuno kaabe ggwe nga naawe ompulira teriyo kintu kinsingira mwana wange era ku mwana wange mpemuka ate ku mwana wange mbeera sirias ate ku mwana wange nsobola okukola ekintu kyonna kyekisiru nga wagwe otwala pulezidenti wo okuba nga asinga n'omwana wange asinga n'omwana gwe wazaala nga togenderedde biki omwana we byabadde akola nti abadde alwanirira kitiibwa kye nga ye oba ekitiibwa ky'omwana we then mama toddamu kuba ku simu yange you understand blood nze naggamba nze sifuna nkolaavu ya mama wange na taata wange ku myaka gyange 8 nali ku street Kampala road awo nga ndya mu kasasiro ngali waliwo abantu abanzaala tebanwanirira kunnoonyeza kunkwabula kunkola biki bandika ensi nenyiga ensi nenfula kino kyendi kati kyesaafuna ngezako nnyo kiwa omwana wange naye kati gwovaayo ennyo nonaga nti nkoze ekintu ekibi ne ku muntu gw'otamanyi oza gw'owulya obuwulizi naye ate nze mumanyi nali mukozesezzaako ku bivulu emitiyana twali naawe si kimu si bibiri si bisatu si bina si bitaano mumanyi gunonga nti no pulezidenti wo asinga nze gwe wazaala asinga n'omwana wange gwe neezaalira then wabeerawo problem you understand ne mugamba muzeeyi maama nze gwolaba ndi mukoowu nakoowa ate nasalawo omanyi nzikiriza nnyo bayibuli kyegamba nti owanga nnyo kitawo n'ennyoka ennaku zo z'okunsi zibenga ne waliwo ate abazadde abamu we basukka kubanga Katonda si musiru nze Katonda we yampa omwana oyo yandibadde tamumpa waliwo ensonga ki Katonda yampa Melissa yes nali kusomera eyo nga ndi mu kuzuba byange biri okusula mu dormitory z'abawala bye nakolanga mwe mwava Melissa era munyumiza olugero ne mugamba Melissa munnange nze gwe nali mulalu sagala obeere mulalu nga nsula mu dormitory ya maamawo era mu dormitory ya maamawo gyewava naga ate kisoboka mugamba Melissa nze gwolaba nze nakola effujjo gwe tunakolako ku ffujjo mulimu ebintu bimu bye nakolanga ne ntulika nensekala ngamba senga Katonda yampa mwana mulenzi nali bati neyaka ayina engeri gyakolamu ebintu ngamba Djjacob yenyine mulabe watambula Djjacob ng'omugambye ekintu ayina engeri gyawalulamu ebigere ayina engeri gyakuba attitude nengamba that is Djjacob yenyini okitegeera neneraga bwoli kifaananyi kyange nengamba nasenga Katonda yampa mwana muwala manga mwana mulenzi nengamba anyway so omukyalo oyo ayina okukkiriza amazima nti ekiriba ekikyo Duncan omuntu akeera ku makya ng'omuwoza ssente tudde n'azirya az'amaanya n'azirya gwe tokaana naye gwedda ku mavivigo mugambe Mukama Katonda omusajja oyo muwe ssente naye omwanga ssente n'agana okunsasula mukulekedde mubonereze Katonda abonereza buli kimu era Katonda asasula tebakulima nti no Katonda Duncan tasasula ate Katonda gyali lwakanga abantu tulwawo nnyo okutegeera kati omukyalo yandibadde ategeera nti omusajja namukolera ebintu byonna nga mbikola because of ki love kubanga mulaavu mulimu okugaba mulaavu mulimu okweyambagana okitegeera mulaavu mulimu okutegeeragana mulaavu mulimu okwegatta kati omusajja ono kamuleka agende Katonda kamusabira obufumbo bwe bukole love gye namuwa bweriba nga nnungi ajja kunoonya yekka Katonda yatonda omukazi nga talina goba musajja Katonda yatonda omukazi nga talina goba musajja ng'omukazi balina mugoba bugobi okugoba kutya talina kwekwanira bebaka musajja wanyu bebaka ku bakazi nolaba omusajja omukazi ng'afiira ku simu y'omusajja namukubira olweggulo namukubira sansa namukubira sansa ng'amwegayirira njala kuddamu kulaba lelele noweebuuza oli mukazi
olina okusigazamu ka dignity yo. Yes, kebe n'enkoko enkazi bagigoba bugobi. Kati waba ayagala Djjacob, kati bwe Djjacob n'amufuna ddi yayagala ng'akuli wala tasuubira nti onaamukwana ye nga buli ayagala Djjacob. Yeetega okwetega ayinza okuba ali wala nedda okwetega tekigala mukazi okwetega wazali okwetega kigambo kinene bw'okigenda kumaca tokwetega osobola okukeera kumaca nojja nobefriending omuntu n'abeera kyaliiwo naye ng'olina ekintu kirimu kyoyagala. Omanyi ffe abasajja tuli fane nti omusajja asobola okubeera n'omukwano gwe nga mukazi feeling azitene zimukwata ng'amaze okutegeera omukazi oyo kati kwe kwetega omukazi osobola okwetegera naye tokkirizibwa kugoba musajja naye okwetega okkirizibwa okkirizibwa osobola okwetegeka kuba Katonda yatunda omukazi nga kimuli juke naffe tuli bamukazi singa akwetega nnyo bituuka noga ekikazi kino bana ekikazi kino okiraba ebituumu ngotandikola ng'okiraba olamamu qualities z'ebintu byoyagala n'okikwana ate inaga munnange ndi mukwano gwo era akalina okubeeramu ndi mukwano gwo akukugaana naye ng'omanye ekyakoleta ku musajja wamwetegamu. Yes, bantu banyi beeteze ku basajja okwetega si kibi dankani weeteganga ng'oli mukazi naye tokkirizibwa kugoba musajja tokkiriza kukwana musajja wadde olina sente zenkana wazitya tubala bano bangi nnyo ng'omusajja mwavu talina sente zigenda mumwanjula n'akwata ebintu n'apangisa amaka ne bamwanjula naye nga sente zize naye ng'ayagala kukakasa nti nafunye omusajja mukwano gwe yeyanjula omusajja kituufu ani ate ng'onyweddeo mbwe yali ayagala kunyiiza nayanjula tulina kyakukola naye era mu bulamu bwansi never say never dankana osobola okulya omulambo gwe osobola okutta ye bye nkugamba omuntu asobola obikola osobola okulya omulambo omuntu munno osobola okutta osobola okubba osobola okufuuka omuntu atategerekeka because there's a good and evil obudde bukya obudde ne buziba wabeerawo ekibi n'ekirungi ekibi n'ekirungi bitambulira mu mwoyo ogwo gumu ogw'omuntu kati mu bulamu bwensi tosobola kuwakanira kintu ekyoyogere kisobola kuba nga kituufu okitegeera kisobola kuba nga kituufu but era end of the day otunulamu otandika okubala ng'omuntu nti laavu enkaka ogiraba era laavu enforcing naddala ng'omusajja omuforcinga kukola kintu ogiraba omusajja gyeyali avuga musanika alina akamotoka ke nga tekategereka naye emmotoka gyeyavuga awo omukulu yali yamukulu ng'agibuza mugaa kati gwogira ogivuga kisoboka nakyo never say never tosobola kuwakanira kintu kisoboka abantu bakola ebintu mu mukwano naye nali nsuubira gwe bandiwasizza kali kalungi Djjacob kale kalungi naye mulimu ebintu byotunuulira nga tujja bikkira makya bisobola omanyi danka tofuwanga nnyo okulaba nti oli musajja mu relationship nga toli mukazi basajja bangi nnyo bali mu relationship naye nga bakazi naye nga bambala empale basajja balaga nti basajja kungulu naye batuuka mu relationship zaabwe bakazi ng'omukazi yafuuka omusajja naye mu reality mu relationship musajja you understand bw'obanga oyagala kukeera mumakyo kubanga oyagala musajjawo it's not bad okwagala musajjawo si kibi okuwa support musajjawo si kibi okukeera kumakyo omusajjawo muteka mu basajja bw'oyagala abeere but mulimu ebintu ebimu byolina okukola n'ebyotalina kukola omusajja osobola omuwa entandikwa nga ggwe noga nti musajja nga obutanswaza gyengenda mutwala ewaffe oba mikwano gyange kamutekemu amagezi agayikola ki agayonoonya ssente ombuze naye bebi wenkeera kumakya nekuwa $3 kikyo nzo zikolamu owulire endowooza ye nga kati bebi olaba ekintu ekyo kijja kukola naye singa tukola ekintu kino n'omuwa endowooza yo ngenda kwewola ssente $3 tozimuwa ngenda kwewola ssente $3 tukole bizinensi nze naawe yoyo omukazi asobola okuzimba omusajja okumufuna kikyayagala naye omukazi asobola okenda mu kyomugaa nti emotoka yiiri weggenda ovuge okukola ebintu ebiri petepetepetepete ebyo ebikufuna omusajja mu relationship kibi era kirungi nnyo omusajja okusajjera ata mu relationship nfundikira
nva ku kintu ky'ebusoga maama yonna gy'oli tukweyanziza nnyo okuba nti wayamba kabaka w'ebusoga naye tetwaliyo tetubangayo tetwaliyo tukweyanziza nnyo okumuyamba naye omukazi yenna talengeza musajja gwayambye ekintu okikolanga mu laavu okikolanga n'oyo omuntu gweyagala ku mutima era kyoba omukoledde kiva ku ntobo y'omutima gwo naye otukenga ekiseera n'olangira omuntu naddala nga bbaawo oba boyfriend wo n'omulangira kiba kitegeeza ne laavu wali tomwagala laavu eriba nga yo neweegenda emyaka 2 ebeera yo ejja kukomawo gy'oli teweetaaga keera ku makya kunoonyereza nti bamuwamba biki byonna byokola bya kisiro essaawa zino bikulengeza ng'omukazi ataabuulirirwa leka kabaka anyumirwe obufumbo bwe gwedda wali wabbali saba essaala katonda akuwa omusajja asobola okkeera ku makya okufula ekyo kyoyagala ddala okulangira kabaka byonna by'omukoledde nakyo kisoboka ayinza okubanga ne kabaka atuna n'agamba omumwa gwona omukazi nga si gwe gusoose mulimu abakazi nga bikazikazi nga si bakazi nga teyabuulirirwa ng'okola naye ekintu olunaku olwaleero n'okisanga nga abantu nga 10 abatali mu relationship bakimanyi tetuganyisa okubeera nga oyagala kufuna advice mu bantu but waliwo ebyama bya relationship byolina okukuuma byokoze n'omuntu era mulimu n'ebisajja nga bisajjasajja laavu weggwawo ng'akwata essimu ye ng'akubusaasanya obutambi bw'omwana omuwala obirabaawo ku tiktok nga bulimu omuvubuka ali awo ku tiktok okwo buli mukazi yebakako amulikodinga namala namulangira namuvuma ebintu ate kyewuunyiza nze neewuunya abakazi baddayo ne bamwagala oba nengamba nti oba abakazi basiru busiru nineebuuza gw'omuntu akedde ku mukyala alangidde omukazi asooka owokubiri owokusatu noddayo era naawe bakola ekintu kyekimu kiki busiru omanyi baana bangi nnyo bali mu nsi muno tebafunanko okwagalwa kuva mu buto bwabwe tafunanko ku laavu ya maama tafunanko ku laavu ya taata asubira nti najja gifuna mu musajja kyataafuna asubira nti najja gifuna mu mukazi kyataafuna naye erabira laavu yonna erina okutandikira ku ggwe gwe olina okuwa ekisingayo mu nsi if you can't give yourself the love of yourself that means you can never give out love. Love starts with you. Starting na patanawo etandikira ku gwe nga tunagubira patanawo kyakulya so kuweegulire gwe because nobo oyagala nnyo patanawo otya twasobola kuzika babiri nobo oyagala nnyo patanawo otya buli muntu katonda yamuwa date ye ey'okufirako okujja ng'ogenda kumuwa butwa mufe kulumu ne mubaamu date buli muntu katonda yamutonda nti gwe Djjacob ojja kufa omwaka ogujja gundi ofe guli gwofe kati katonda yatonda buli muntu date ye ey'okufa kyova ngamba nnyo abantu don't let love ekufula omuntu atategeera evo osabanga nnyo katonda akuwa love ekulekera omwoyo wo okutegeera munda ogambe nti ekintu kyo kikintwala love egyentwala sijja gisobola oli ku relationship omusajja omufunye ku media akusaba obwererebo ndagaako afuse ndagaako obusirusiru bwona okwata kamera nogiteeka ntatiko kweyambula kiba kitegeeza tolina value omusajja akwagala tasobola kera kumanya kukusaba bwererebo never era omukazi akwagala tasobola kukusaba bwererebo because love can fade away love fading away ekiddako kiba kyakwerangira nanyiga nze nange wali gwe nawe obwerere namuwa obwerere naye kati ndi kubunkenke nze golaba era musaba nnyo wadde bunyinza okuba nga ndi siri perfect netakiri musaba mwananga aleme kulaba bwerere bwange mubawo ebintu byokola mu mistake mu love twanyigira ddala nize sina bwerere bwe sibwina yensi yeeyo obwerere bwange kweri bemu ku bintu ebiri mu mistake mu kintu ekitibwa love nti love mulimu abantu bosanga machuwa nembamu omuntu gosanga nga si machuwa ng'alina obusungu bunnyonnyo bwa ex baabwe bwazze ng'atambula nabo okitegeera era nze so akena makya kusanga muntu ng'atadde akatambike
ninyo oli akasharinze because love is okuleetera omuntu okukola ekintu kire kyekisiru, love is okulogesa omuntu, love is okukwetesa omuntu, love is okukola ekintu kyonna kyonna kyekisiru. Toyinayo bwerere bwo amanyi lwaki nze nekizibu kimu Jacob bwompa obwerere nenkuwa obwange appetite yefa naye appetite yefa nze omukazi oli wandaga obwerere bwe appetite yange naye oli nali mu ddwaliro by the way bali bava kunkomola nemugaa naye golaba nze nga nkubira esimu gaa neddawo tompa time biki biri mugamba gola nze ndi mu buzibu kali gindi wa dakaloli musiru sina moto musiru kadanga naye byansi byakuleka byansi munenze omuntu kasandaga obwerera appetite yefa nali mu ddwaliro ngagezako munyonya mwana ndi mbulumi olimba toli mbulumi olimba sime bikibi kitompa budde ngobanyi bakazi omukazi nadanga omuli mu long distance relationship yenaku zenyalinoneka tojja kusanga omuntu nga yagalyako n'ebikolwa mbuli addadda amazi oba kyoyogedde kyekituufu ndaga obuliri obaddala temulimu muntu ntambula mu nyumba yonna ebisenge obimalayo tobaddala temulimu muntu kati laavu ya long distance relationship omuntu akeera kumakya nakubira essimu nga ye agenda kwebaka gwasuza okukola naye ngaolina okugenda naye paka saa 9 ekiro nzawe nagamba mukama katonda laavu njimaze sinyangu era nze nkwewuunya Dankani nkuwa ekitiibwa nkuwa ekitiibwa gwaki wankikuwa ekitiibwa Dankani gwe muntu gwasooka okukwata essimu wooti nogivuzikawo noga baby yes nomwogera nekutulenga ne Dankani olwo ssaawa 5 ng'oli ku relationship oli ku ssimu ogitadde ku mutwe omanyi lwaki otuuka omanyi lwakuba nti bano abakyali bategeera naye waliwo olunaku lwotuuka Jacob nja kukkiriza ogaani ng'obula toli mu modu za ssimu ekyo nkikulabako nnyo waliwo olunaku lwotuuka era kati sigina nagiyo ekituuka Jacob waliwo olunaku omuntu nga munyumiriza omwaka oba ebiri otuuka nga tulina bigambo nga bikuweddeko bwese wamanya ebigambo byonyumya omwaka negiwera emyaka ebiri nga tokyasobola onyumya essaawa 2 omuntu akeera amanya nakubira essimu nga tonjagala tompa budde essimu ebiki bikyoli bize naye nga tasoose kutumya schedule eriki kati nganze nokola ku radio ndi meya we Bunamwaya ndi taata nina okukola ebintu byange biri personal interview akaterekano kabe kiro waliwo omuntu gwebayingiridde olina okunoonya security emuyambe okitegeera noba nga oli busy 24/7 naye ngaomuntu tasobola kutegeera nti omuntu wange ali busy nga tasobola kutumya mu schedule nga nti omuntu wange ono nno akooye avudde ku radio njogera na dakiika nga 10 oba 2 ayagala ayogere naawe video call tambula mu kisenge kyonna kati love bwetu yali libanga kukomera era nze nkwewuunya sifuna muntu anga ntambula ekisenge kyonna okyetolo anti ze Tomufunanga. kitegeera nze tomufunanga bambi ngwayo wesi no Jacob nanti waliwo ebintu omanyi nze waliwo ebintu byesobola kukkiriza mwine mbagamba fuma mpulembo ebokola nga byonna bina nze mbikola nga olwansiba asitya kusiba kajja kusanga byonna bikola Eba tekyayiraba. kajja kusanga byonna bikola nga yasasula lenti niye bali kyayiraba okitegera kyekina kanti omukazi wafuuka omusajja mu relationship omusajja gwobonaabona ate kiba kirungi nnyo byonna nobigezaako nobitegeera nze ngezisizaako ebintu bingi nnyo mbaddeko mu long distance relationship nga 10 naye gyemadde sinza okuwangalamu zibadde nga 2 naye gwaweereza obwerere yali laavu omulaga nti nali mbulumi okumwagala wali omwagala nnyo anali mwagala n'amazima ogamanyi nali mwagala era simanyi lwaki naye jasula kuba nti ebintu ebisinga ebinyiza abantu bebweru awo bitono nnyo bitono Dankani leero obuzibu tankubidde gomanya asiibye ati omanyi kati waliwo esimu kati ngenda kubamu ekintu kimu esimu z'emisana zino ziraba vanekwe kati ku bulamu bwange esimu z'emisana nzira ku bulamu bwange newe ntambula butambuzi omuntu asangana gajjako mpaayo omutwalo omukulembeze sina kyakulya tasuse kutegeera nti owasuza otya recent waliwo omukazi gwe basibye wange omukazi yazze n'agamba senfuma sooka ojje katini omanyi ono yasuse kugenda ntunzako nikusenfuma omukazi yazze n'agamba yapeddewo okuva ku makya ne bamusiba namutwala ku poliisi ne bamusiba kati ensindikayo vaiswa nemwe agenda oyogereko naye olabe kibuzibu ki n'agaana okwogera aga njaga kugenda nani Djjacob yennyini nze saagala kugenda nnyo nabakazi kuba nina I think nina bakita batya olutwe
senfuma nensindika senfuma nayogera omukazi mwenche yamugambye omukazi yaŋŋambye agala kwogera biri personal ne Djjacob ne mugamba nti nze mala byonna nkesi nti biri kabebe personal era nze abimala naŋŋamba kakati nyaki mwetaaza ne mugamba oyagala ki njagala nyongerere njagala amaketingire bizinensi yange ne mubuuza oyagala marketing oba one kintu kyoyagala omukazi nga yekigendererwa ki na oluvannyuma nyonyonyonyo namala nga natera okugenda nagamba mukama yansindise bulijjo Djjacob omukyala gwanoonya mugamba yematira ne maybe ndowooza Katonda wanaamala omukiru mudamu namulaga nti yenze omutuufu ajja kukola ki ajja kunnoonya ne mugamba agenda kunnoonya nno kubanga mukama yansindise nga gamba Djjacob agenda munoonya olwokuba nti mukama yamusindisa ate Djjacob amulaga nti yali bize tamufaako talinga talaba kiki nti Katonda kyaki kyamuleetedde si yasoose waliwo n'omulala gowuwo gwali wafula nti nze yali agala enamba yo kati nga nebuuza omuntu ono bwe muwa enamba ya Djjacob agenda musu kanze njaga mpuleyinge nga nze naye nga buli kaseera Djjacob mukama antumye nkulaba olwaleero kati balinga nga abakazi 5 okitegeera nti oli mukulembeze mulimu omuntu akwegomba oli muntu radio personality mulimu omuntu aina fantasy mbongo bwe okitegeera ebyo nano berekeza nga kanfukasinge ku mukazi omu mulongo relationship naye omukazi oyo gofukasinzeeko naye nga talaba biwerekereza edda nnyo ogenda okukubulya abakazi bonna benze nga njagala nze nali manyi nti sex byebimu ku bintu omusajja byalina okuba nga akola ki yenyumirizaamu okitegeera nti okubeera n'abakazi abangi kyekikufuna nti oli musajja nategeera luvannyuma nnyo nti okubeera n'omukazi omu kyekikufuna nga oli musajja yondasanga omukazi bamusiba mu kkomera n'asula mu kkomera naye ng'afa kintu kimu nti Katonda amusindisa mbeere bbaawe kati yamugjayo nze yamugjayo nesente nze yazimuweza transport olwo mwasimbagana maaso ku maaso yagamba onyoddemu ku lwekyo kibi nnyo omukazi okufuuka omusajja leka nkukwane wakiri oŋŋaane bugaanyi omukazi oba yanempaddeyo ku kainterview era nze sikeera ku makya kugaana mukazi musajja yenna akwana mwana yenna kasoma nakulokinga emyaka 18 sikugaana mukwana kwana okitegeera because omusajja emyaka 50 asobola okuwagala omwana emyaka 11 oba 2 ne bamakinga emyaka omukazi muto mu myaka naye abaana 2 oba 1 n'amukuza era nenga manyi omantu senga bwabanga omwana w'abasajja abakulu bamukwana kiba kitegeeza omwambaza ebintu ebikulu omwambaza ebintu ebisikiriza abasajja omukola ki omukwana tugende ku kirala ngaza Bruno twazogerako emabegaawo awaliwo n'omukyalo mala yavuddeyo naye ng'ayogera ebintu byemu Bruno kantu ke katono Bruno tamalaako n'ebirala ate neddwala naye n'avaayo n'ebirala n'agamba nti yagendanga ne mama wani wa Bruno musawo simanyi nga batambulire Bruno alime kuddamu kutagala zonna ensonga zitambulirawo ku mukulu waffe omuto waffe Bruno kasoke nongananga akadagala bakayita muyini ne muyungiramu antanzu kati katusongere kututangika muyini ge kali ku promotion kati muyini ke kadagala kendi mu kutunda gwaketaaze kubira ku 0782540420 muyini kageza omuyini gutandika okubanga gugejjako tofuna kansa okayisako emisana nekyo tusoka kuwa fezi esooka eyeddagala lya omuzigo omuganda n'oguyisako bikaseera ku makya ng'okera ku makya okitegeera n'okayisaako kasobola okugenda ku makya okukwata n'ebide ne biba binene engobisiza ne biba ku 0778258442 eya Djjacob wakubula mukongozi wali bwakubula ng'omunoonya ku 0702 36 ngeyo tugigaba anti 0702 36 675 kakati Bruno ke teyafuna laavu ya maama era tomunenya okukola bina byakola Bruno ke nga ye tonenya ye nenya ebikazi ebisirisiro ebitategeera nti omukazi omusirisu yakeera ku makyo okukwata ebintu byakoze n'omuntu gwayagala n'abiwensi manyi oyo omukozi oyo tategeera omukazi yenna asookera mu kyokwambula omusajja
oba omusajja n'asobola okukwata n'ayambula omukazi manya omukazi oba omusajja otategeera Bruno K nga ye anoonya ekintu kyataafuna whereby tomunenya obutakifuna wazira kiri kimu kyokka kyalina okumanya Bruno K abaana be bawala bakula abaana be bagenda bakula abaana banasoma butya ku taata waabwe kubanga oteekamu Bruno K bakuteekamu gazi sina simu mpa ku simu nyakuteekamu Bruno K olabe ebintu bamwogerako manyi mulimu abantu abaddaawo nga tasobola kwegolingako Bruno K amawulire Bruno K music video ebisooka kujja Bruno K sex tape Bruno K fall in love Bruno K, another sex triangle of Bruno K kwegamba bamwogerako ebintu ebiri negative ku kintu ekiyitibwa abakazi ate bakasitoma abo abasookera ddala bakazi ate neewuunya bano abakazi bwobanga olaba omukazi uno bamukoze ekintu kyekimuba omukazi muna complaininga ku kintu kyekimu gwe kiki ekikutwalayo okuzuula asooka talabirira mwana we naye noddayo noteekawo nabaanayo ne bagiwamu amazzi ge bagiwamu nefuna olubuto naagana okulabira ate nonenya nti katonda mubi nga katonda ayisizza bakazi ab'enjalo bakugaa nti Bruno K talabirira kyabakazi nga bana gwe ate noddayo oba ogendayo kukolayo ki bwe bongo bw'abakazi bw'ennaku zino bali so desperate okunoonya laavu mu basajja okufa okwewa laavu mulekera okubeera desperate bakazi mwewe laavu bwewewa laavu ojja kufuna omusajja ajjosa okukuwa laavu gy'onoonya Bruno K simusalira musango wazira omukazi oyo ye musiru talina senga wa mutima gwe teyabuulirirwa senga yabuulirirwa senga alina senga wa mutima gwe yandibadde tavaayo because kati yaswala Bruno K ffe katumumanyidde yes nakyo kisoboka okubanga olina mama yali single mother nawe oli single mother nozaala omwana afuuka single mother because muyina ekisira nti kimwagana okukutula taata we yafa siriimu mama we naafa siriimu baganda bafudde siriimu naawe olina siriimu because muyina ekisira nti mwagana okukutula taata we yafa accident mama we naafa accident baganda bafudde accident naawe ofudde accident muyina ekisira nti mugana okukutula kirungi nnyo okukutula ebisiraani okuva mu bulamu obwo nze wenkeera kumakya naye nkutula ekisiraani kyokubeera ku nguudo omwana wange merisa natakibeerako ku myaka gyange nabeerako yenataba ku nguudo mba ntikize nga mugamu katonda ekisiraani nkikutudde ekyo bwenkera kumakya neninya ennyonyi nengenda nga mukika kyaffe nze asoose okugirinnya ekyo ekisiraani mba nkikutudde ekyo naye kinkakaata katoko okwata muganda wange naye omuyamba okukutula ekisiraani ekyo kimuveeko ntukuvu nga mukutudde ebisiraani byabazadde bammwe byebataakola maama azalidde ku lujja nawe okuza okiraba lwana nnyo oleme kuzalira ku lujja maama ayoza ngoye z'abantu ku kyalo lwana nnyo oleme kwoza ngoye z'abantu ku kyalo maama akusomesa school fees ng'atoba musobedde mukwegayirira mu masomero lindako okuzaala ozaala abaana ng'osobola balabirira maama taata school fees azimuweera mu loogi lwana nnyo omusajja gugenda okufuna aleme kukeera makya kwa school fees mu loogi ebisiraani tutambula nabyo ebisiraani tubijja mu bantu ebisiraani gyebiri ffe tulina obbijjako ng'abantu naye ekizibu kyaffe ng'abantu tetwagala kwejjako kyekindi kyenga nti okuzaalibwa mu bwavu si kikolimu wazira gwe okulemera mu bwavu kyekikolimu kyova nti abaavu babakozesa nnyo ensobi ne bagamba nti omunnange ekintu kyokka kikusibidde mu bwavu Museveni naye nga kikusibidde mu bwavu si Museveni ekikubidde mu bwavu kwe kubeera n'omuntu ogutayiiya oyagala nti ekikuzibidde mu bwavu ye Museveni yamanyi kyoyagala okuwulya kyekyo ye ayitewo afune kyayagala okufuna ne famire ye efune bulungi nnyo obulamu obweyagaza nga gwe amutaddeyo oliba otyo because ye yategeera kikyoyagala bw'oba omwavu obeera ne excuse nyingi nnyo zonoonya mu bantu n'otunulira abazadde bo n'otunulira baganda oba onoonya excuse kyova nti obwavu obuluma Uganda tubusibye ku muntu ogwo Museveni okitegeera naye ate ne Museveni naye muntu anoonyeza famire ye okubeera obulungi mugezi yageziwala n'akozesa bannayuganda okutuukiriza ebirooto bye
kati nawe gakulemye okukozesa bannayuganda okutuukiriza ebirooto byo kikulemye otegeera nze nsaba nnyo abannayuganda bagamba nti ofubanga nnyo okutula ekikolimo ekitambulira ku famire yammwe bwobanga famire yammwe bafudde siriimu lwana nnyo oleme kwegattagatta nnyo okutula ekikolimo ekyo okitegeera okutula ekikolimo ekyo waliwo omusajja wa firimu bamuyita Bruce Lee yafiira ku myaka oba 34 Bruce Lee oyo balina ekikolimo ekitambulira mu famire yaabwe naye omwana omuwala gwe bayita Sharon Lee yakikutula muganda we gwe bayita Brandon Lee yafaako naye ku myaka mito Bruce Lee yafa ku myaka mito mutabani we gwe bayita Bruce Lee yafa ku myaka mito mutabani we Brandon Lee nafa ku myaka mito Sharon Lee nakutula ekikolimo naga nze sijja kufa mu myaka emito okitegeera kiba kitegeeza nti gwoganda okwerwanako abantu bajja kukozesa nga madaala okutuuka gye balaga jamani tuba tuyongeddeyo ku kiddako waliwo ebitambula omukulu music industry bwetambula ssaawa zino waliwo ekitambula ekya Mr. Henrie ne Kenzo Mr. Henrie yavaayo lumu yali akola interview ne Palaso Kenzo yani omuyimbi president goita president wa Nigina yavaayo naga nti naga Palaso muwa mutya omuntu atasoma kuba president wa ekintu ekyo kize kitambula buli wakola Kenzo interview agamba ate bayagamba nze saasoma ayina yampita nkola interview atakola ate interview n'omuntu atasoma bingi byayongerezaako statement ya Kenzo eno beya statement ya Henrie Mr. Henrie nungi okozesa statement oga nti gundi teyasoma muwa mutya ekifo kino amazima gaba amazima ate amazima tegaluma ng'ogategedde mazima era nze omuntu wanjogerako ekintu nga kyamazima tekinnuma ojjako omuntu wanjogerako ekintu nga si kyamazima kinnuma you understand Mr. Henrie nga ye presenter ye muntu ajja okwogera ekintu awulire enzira mu gyogenda okiddamu ebiseera bisinga obungi ffe bapresenta twogera ebintu okupima obwongo bw'omuntu buyimiridde buti ategeera atya omubuuza ekibuuzo ekiri personal akyondolinga atya si Uganda yokka internationally ate nga gwe geboogeddeko kiri eri gwe either okuwa ekyesonyiwa n'okivaako tamukola ebibyo so Mr. Henrie ekibuuzo kyeyabuuza yakibuuza yali Palaso yakibuuza Palaso enziramu gye yakiddamu ne nannyini kumwogerako gyakizzeemu bintu byanjawulo nze sijja kugenda nti no Mr. Henrie akola kibi because age mazima ate oba ge mazima ogakkirizanga nti mazima tegajja kuluma nnyo kinga omuntu agamba nti nina omuntu omunene nguyina ngenda kufa osegera kinga omuntu okugenda makyo gamba nti Djjacob ayagala nnyo omuwala we kyekyo ngenda kufa yabaffe obutasoma bulwadde Duncan presenter yenna alina okukola ekintu ekigatta ku show ye alina okuwolereza abantu kiki abo abamuwulira nagamba ensangi zino omuntu okuwuliriza alwana n'ebintu bingi alwana ne TikTok babloga ba TikToka alwana ne YouTube babloga mmwe alwana ne ba radio personalities banna abalala alwana ne TV alwana n'empapula z'amawulire alwana ne Facebook kati okuyita okutegera nti Mr. Henrie gyali ku Galaxy nti gyali si kyangu kyova olaba nti omuntu alina okubeera creative ng'akola show eyo omuntu otuuka ogamba nti kampuliriza show eno omuntu okuwuliriza sangi zino awa number weight ng'akuwuliriza wesunako because tekiringa nga luli nti omuntu yalina talina option TV webebowa nadda kuleddagala atulika nanseka ga Djjacob otegera omuntu naba nga alina ekifaananyi ky'omuntu mu radio kyawuliriza ng'ayagala okirabako kati ebintu byakyuka otegera so nze nvaagulu nga nsaba Mr. Henrie webale kukola mulimu gwo bulungi ate webale kwogera ekikyo abantu kye bayinza okuba nga bakola ki baagala okumanya kubanga bantu bangi nnyo bapresenta batya abayimbi n'omubuuza ekibuuzo bakaawa
kakuyitire mbadde nsobola kakuyitira jjajja musiramu kakuyitire njaganyiza nnyo bantu bannanga ebintu alhamdulillah. So this Henrie being creative n'okwogera ebigambo ebintu ebisobola okukuleeta nti otrendinga ku TikTok okutrendinga ku social media nakyo kiwa credit creativity eyo okitegeera nze omuntu ajjagera maca nanninya Djjacob waki okola ebintu byokola waki oyogera ebintu ngaomutali mukulembeze nze njagala kutunda linnya lyange njagala kutunda face yange mu bantu otegera ntunda face yange abantu bagitegere kubanga emyaka gyenkoledde kulidde abantu batamanyi face yange kati saazo bantu balina okumanya face yange n'eddoboozi lyange ntuuke okubeera mu 2026 ogenda okwesimba ku kifo kyonna kyenjagala ngaomuntu asobola kutegera Djjacob oyo ono omusajja kamuwe bewa because ayogera bubi kamuwe because of kamuwe nga mpeerako ayina ensonga aki agenda kumpa akalulu. You understand? Yeah, man. Ate nga bambwe nnyo nnyo okitegeera. So Mr. Henrie, big up on yourself. Wewe kubeera creativity eri wow and totyanga kwogera mazima wadde amazima gakola totyanga okwogeranga mazima. Kati kankubemu Duncan nze mba nkoye omuntu seekweka ate si hypocrite sirimbalimba gabira gayo wambwa naye with time abantu bajja kera kumaki ate nekiranze sira mama yita wano tusaze okulaba mama eradde mama bulungi mama osiibye otya birth certificate bagenda gikuwera ku bwereere awo kifula mama wange ono muwe birth certificate nze asasula. So mbadde nkyagamba nti mu bulamu bw'ensi mulimu ebintu ebimu nga olina okubeera nga oli creative nnyo obiwangaliramu okukolera ku mayengo ga leediyo agatali ga TV si kyangu Duncan si kyangu kyova nti ojja kujja eri ng'olina ennaku nnyingi nnyo naye abantu bagagimanya bagakuwulya nga wobadde jjo wogera okubeera leero n'okusukkulumako kwawo kyekibafuula abantu abasinga obungi okubeera sipiiriya mu leediyo okitegeera. Big up on yourself Mr. Henrie. Ekya Kenzo reply ya Kenzo yasinza okumusesa manyi reply ya Kenzo yagenze n'agamba Henrie mwavu nnyo mulire ngamba Kenzo yakyogera ekigambo ekyo teyakyogedde musuuza ataakulaba nateete mulire ngamba ndi Mukama Katonda olyokanga n'owa abantu nabakala zaabwe entuufu. Nze Djjacob osobola kulangira muntu tino mwavu because nali mwavu nnyo nti wotandika okuduulira abantu obwavu bwabwe eyakuwa y'omu yatanakuwa Mr. Henrie goyinza okuba nga olina bakatonda abalala abakuwadde but Mr. Henrie aliyaddeko okusinga gwe wali osegeera kati nze ndi yadde swakera maca kusanga mwana street nga asabiriza nemusekerera siswakera kumaca kusanga mubbi nga bamukuba emiggo n'enkuba kuba nali naliko omubbi. You understand? Naliko omubbi nga nziba ebintu by'abantu okubeezaawo maama wange naliko omubbi nga nkola ebintu by'ekisiro okwebeezaawo ng'omuntu paka Katonda yatukira kumaca nakiraki nakyusa olugero lwange. Katonda aba akukyusizza olugero lwo Duncan tokudaalira omuntu omwavu tokudaalira ng'omuntu omulala nawe Katonda yakuwa yatanawa kuba nga atanakuwa oli kati Mr. Henrie waali yaddeko okusinga ate ye bwe yali okitegeera. Kati abantu boogera nnyo ebintu nga tebajjukira wa gye bava ate kirungi nnyo Duncan okujjukira wa gy'ova bw'ogenda okujjukira wa gy'ova ne gy'ogenda ajja kubeera nga wakoma kyova nti neyewunja nnyo edda we yalina sitalos nga tatujjukira nti waliyo federation okulwanira copyright wakyagirwanirira kati copyright. You understand? Lwiwe yali obulungi ng'akuba ebisawe mu Gabon wawa nga talwanira copyright kati takyakuba ebisawe mu Gabon alwanira copyright. Lwaki alwanira copyright kati kyeyagala ogamba ali kukikirira
nkubuza kibuuzo lwaki alwanira copyright kati right now ngedde nnyo weina nategedde onnimba byaninga talwanira copyright. What? That is stupid excuse joyinza okuŋŋamba. Luli yali ali contented nga kasente kayingira. Essaawa zino bayimbi bangi nnyo bali mu Uganda bakyamizza obwongo naye nga ekigambo copyright kibalwanirira era even if olina ennyimba enkadde ng'abantu tebazaagala tezijja kukuyamba. Olina kubeera mu studio ng'olikodinga copyright eyakakati balwanirira ekuyambe. Ate naye akimanyi nti sisobola kukwata luyimba lwa muntu oyo ne nteeka ku page yange. Otegera copyright ye eclaiming oluyimba olwo ku page yange nemusasula. Naye akimanyi nti Swangiza Venue okutuuka weeri n'okufuna ssente zisinga obungi zeefunye Swangiza Venue tezijje mu kuperforminga ezijje mu digital. Otegera nti waba Swangiza Venue essaawa zino azewe abakoledde ssente nnyingi ne wininwagi ku online okusinga za performingiramu. Kati wakigoolanira copyright today. Mulimu abantu abamu be bakozesa just okuwuddisa abantu. Ninga n'abantu be bagenda okuwuddisa kati abayimbi bo bamanyi nti oli alwanira copyright. Ninga tebamanyi lwaki alwanira copyright. Oddako emyaka 5-7 lwaki yagirwaniriranga lwaki agirwanirira today. Oli yetena maani. Gatya abayimbi banne mujje banne. Obadde ki? Wetaaga abayimbi okulwanira copyright? Come on. Danga dokera okugera manyi kyaliwo. Nekera okugera excuses zitaliyo. Toyogera excuses zitaliyo. Kati wengera kubachane nga Chameleone ngalwanira copyright today. Mba manyi Chameleone musiru. Because Edda weyina Mama Mia, Biz Jamila, Bombo Klati, Byani ngwa kireta girwanirira. Akyebe kati ntino ngalani okubanga atacyakuba nyimba. Wesanga basudde mpunga yetabye mbantu agamba bamitani ono wakadonkamu waba Justin Nantume sebatta ngalwani akolani complaint manya mulalu because copyright agenda muyamba otula ku radio olwaleero nga tebakuye kulimba akadonkamu wadde no bazwana budde waza ku Sunday otegera wiki negwa kunga tebakuye limba sebatta balinda ku Sunday samusango otegera kati bakitegeza kyolwani atokimanyi because luliwa ina amaanyi ngwena n'eddoboozi ngwena ne energy wagana okukyusa ensi ng'oyagala ekyuke. Abasajja ba Don Jazzy bakyusiza ne wabanga takoze aliya anyumirwa afuna emitolo gye nga 5 buli mwezi aga $, agatula ku akawunti ye nga gajja mbayimbi abalala. Wano omuyimbi wakola bandi watekama abakayimbi abakazi balina kubeera abakazi be. Watekama abayimbi abasajja balina kuyita mu bulumi bwe bayiseemu nga ye kumwoleza ngoye kumutuba bakazi kumwoza motoka kumubeera kumulimbalimba oliwakabi. Teri muntu akola kibiina ndo ng'ayagala nti ayagala kyova nti alien skin kyakoze ku high people awards na kyagadde. Alien skin yakoze ekintu kyesitaba nkomba yimbi nga bakikola ntegundi omuganya okuyimba ekibiina kyange sigera kuyimba but ni nnyo mu Uganda basobola okukola ekintu alien skin kyakoze empisa mbi ataawo muganda wange osasudde kujja ku performingira ndi waddembe kufa performinga mu time yange n'omuntu era gwe njagala. You understand? Kyekirina okukera kumakyo okuwa Shaggy noga njaga kubukinga Shaggy ajja nyimbire. Otegera Shaggy alina lisiti y'ennyimba z'ayagala okuyimba. Omubuuza akubuuza ku stage njagala ko hour meka hour emu. Waddembe okuteekateekamu hour emu abo ennyimba z'ayagala. Era wonsanga n'okweyimba naye it wasn't me n'abantu bayimba ku stage tomunenya because zizo ennyimba zakola ki zagala. Alien Skin yakoze ekintu ekitakolebwa abayimbi ba Uganda. Bayimbi banyi balina group z'abayimbi muno nga balina n'abayimbi ne balinja nnyo ne bagenda eyo naye tebasobola batwala wadde gwe yakola ne club tamutwala nali mu kibiina kitamutwala ng'atwala mulala because omulala gwatutte aina ekintu kyakkiririzaamu nga yekyakkiririzaamu omulala gwatutte musiike oba kitegedde kubeera Yesu mu ngalo. Okitegera nti abayimbi b'e Uganda badda ku TV ne balaga nti bo baagaliza nnyo naye balina omutima omubi. Muganda wange Alien Skin yakubye oluyimba n'agamba oluyimba longedagenda luyimba ne bamuganda okujja bagamba okay ntemye bamusasudde era sente ze bamusasudde okuperforminga waddembe n'okuteekako champion gudo
enyimba za champion gudo nagamba mu time yange yadde chiketano champion gudo ndagera kuyimba mu dakika 2 nze nyimbe mu dakika weziti dakika za fetanze mutuwadde ze zino zigweyo neyo kama otajja kuyimba kiba kitegeeza ali enskilo bomuyisizaamu amaaso because yendowooza ekyayagala mu playlist ye niye abantu beerabira wajje bava abantu beerabira baani abo bakumakinze era njagala nnyo bapresenta mwena gye muli Mr. Henrie baba muvumye omwavu kijja kujja kuggweekya dankano oli mwavu because tolina ennyumba makindi lwokubanga tolina muntu akukuuma oli mwavu sibba ttaka sibba ttaka sibba ttaka so abana Uganda nabagamba slowly but sure mujja mutegeera yaani owaddala bikyajja bingi mistake akyazikola nyingi era y'omu ku bantu bensuubira anytime ajja kuganyulwamu mu bintu byakola byali mu kusiga kati mpola mpola ajja bifuna kati Mr. Henrie omuvumo obwavu was it Uganda 80% mu Uganda baavu nange mwendi ate obanga toyiningiza milioni zikukka mu 10 omwezi twebala nti oli mugagga oba mwavu naye oyingiza kale God Katonda ye yamusukulumyamu ayingiza milioni nga 7 buli mwezi Katonda yamusukulumyamu nekikigiza ate mumpisemu nze amaaso because waliwo omwavu nganze unsupporting Mr. Henrie wakuba oluyimba lwa Kenzo lulina kye lumugattako naye omulagira nti omwavu gosuubira nti Mr. Henrie yakireceivinze atya nze mwavu mwavu ewan mwavu taganyogera nnyo mu relationship naye mwavu musajja agambye mwavu nange Djjacob ndi mwavu nawe oli mwavu 80% fe abana Uganda tuli baavu 20% be bagagga enzira mu ya Musuuza ndibadde etya Musuuza ojjukira ekibuzo kye baamubuuza ng'ali ku Serena kikwata ku kikwata ku ki baamubuuza n'abuuza yagambye atya yagambye ati kituufu bambuuza nti webaze Amuza mwebaze webale nnyo Amuza as simple as that abantu tebategeera nti Musuuza ategeera saasoma naye mwana yonna gy'oli ng'osoma soma because okusoma kukuyamba ng'okuze simple as that siga nti Mr. Henrie mwavu kubanga bandi bannya bali ku radio abaava bamuyamba ate abaavu beegayirira okuba ennyimba ze owekitaze kubira ye omugagga atambula ne muzi mpenkoni nezifuuka hit ate abaavu bayita ku festival ne bajja ne bamuwagira ku mutwa ne batambulira ku bodaboda be baavu abaavu ebali ku radio ezisinga obungi bebakozesa abamufudde kye bali bw'aba avumye Mr. Henrie tudde kiba kitegeeza avumye Dankani avumye nze avumye ba MC Katisi avumye buli muntu yena presenter ng'akola ku radio kubanga ffenna akola ku radio tuli baavu bonna bonna abavumye amuvumye wobanga ovumye Mr. Henrie kiba kitegeeza nti Mr. Henrie mwavu ffenna abakozi ba radio kuba teri mukozi wa radio alina radio yiye okoleka Peter Sematimba kubanga mukozi wa radio alina ka radio akako okoleka ne Masika alina ka radio ka kali eri Masaka okitegeera nti alina radio ye ka yesi mwavu obwavu tebugenda kukoma kati bwaliwo bulibeerawo wazira okulwana Katonda n'akuyamba n'ova mu baavu kwata abaavu obafule kikyoli si kwata baavu obalinnyeko obalite kuba nti baggweramu ddala essuubi